Hey guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banange tuzeeko waneeno gubeera oli omwana gwe batugambye nti yafudde bamuyita Gwokyalye Fatuma. Nalabanga si kirungi kyenkoze okukwata vidiyo mwana asobola okubanga naye engeri yokka esobola okuyisa oyo omuwala mwana asobodde okuba ng'afa naye tugezaako okunoonyereza tugezaako kunoonyereza naye amumanyi bambi mutusonyiwe kubanga tukutte vidiyo kuleetedde sitoori za mirundi ebiri. Kadaama afudde mu ntiisa era nga bagezaako okubeera nga banoonya baganda be, mikwano gye oba abafamire ye, kyokka ate nga waliwo n'ekimotoka ekyagudde e Bugiri. Kwaniriza nnyo wano ku SMX Media. Wano tubeera ne updates buli lunaku buli kiseera. Sitoori wejjira we tugikola esinga okubeera ekikulu nti sitoori zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziweoka ddatawo aleme kubeera ng'agenda mungi. Mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala aga Kadaama oyo. Yes, bagezezzaako kye basobola bbo okubeera nga bakwata akatambi mu bulumi obw'ekitalo. However, bakyogeddeko ne mu katambi ng'owulira nti tetwandiyagadde kukwata katambi kaneeno naye munnange ate tutakakwate ntugezaako okunnyonnyola obunnyonnyozi nti abadde afaanana waati, abadde akolera eno. Sometimes omuntu oyinza omumistakeninga for another person. So ne basalawo okubeera nga bakwata akatambi ako basobole okubeera nga bategeeza eggwanga n'okasheyalinga kasobole okubeera nga katuuka ku bantu b'ono mwana muwala. Y'ensonga lwaki nange wali ku SMX Media nga sseeko eddoboozi sobole okubeera nga twongerayo asobole okubeera nga ab'eŋŋanda ze bakitegeera nti neera kati ze mbuyaga ezikunta. Kiruma nnyo omuntu eyalinnya ennyonyi n'agenda okubeera ng'akola akasente atereeza obulamu okukomerawo mu kibookisi ekinnyogoga. Mazima kiruma, kitalo nnyo, kitalo ddala. Wano ku SMX Media ndasigala nkuwa updates gwe tulina okukola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere.